President. Wasuze otya? Madubala ngambye nti nno omugambye mukime ku kisaawe. Wanje? Hello? President. Osibye otya ssebo? Nze kigozo ontegedde ng'oyogera ng'otantegedde. Madubala ngambye nti nno ogambye mukime ku kisaawe. Amafuta gali wa Presido? Madubala yagambye munone. Nene mugamba sijja kusobola kubanga ndi wala na projects zendimu. Nene mugamba bw'anaaba avuddeyo wankubire. Nina wa boda wange awo Entebbe. Oyina owa boda? Boda ejja kumuleetako kuva Entebbe paka wano Kampala. Tokubya nnyo President. Ate okukuba tasobola kulinnya boda. Bwotyo bw'oyambye bankuba kyeyo President. Weebale kuyamba baana. Mbadde busy ne muno wa boda wange ankubidde era bw'anaaba atonnya boda ejja kumunona mu kisaawe. Emigugu talina mingi. Ginaagyako ku boda. Atule ku boda gwaba ab'emigugu tobalaba wana bava mu byalo n'emmere tebabeerako. Naye ate luli we yali ku live President nawulira bamusondera nga basonda neza transport. Bajja kumusaawa. Omwana yakundopera President nti omukuba nnyo. Madubala. Nze mugamba mazima kati kikimalala gaki lwaki alinnya emmotoka gy'atalina. Amayinza bwe mbagamba amazima nti bagandi bakuba. Madubala bw'ava mu nnyonyi alinnya embooda ejjo wano. Ate ekyo nakyo mbangambye bubi teri batambuza bigere. Gye bali. Kati ayagala malala ga motoka yagenda nani. Waliwo gye yagula gyayino munona. Lwaki muteeka bulamu bw'ataliimu era bw'atuuka kwenkubira bw'oba bize nina owa boda wange wajja kumusaawa. Kale ssebo. Maaso wano b'okutuula ku migugu wano. Byonna mbiwulidde. Olaba ova mu nnyonyi n'olinnya boda ekyeyo kisala. Kiyigiriza ki abaana President? Kiyigiriza ki abaana mu mbeera ng'eyo? Yati kati kankuuli abaana babeere ambu ate tubeere bamalivu ne bye tulina. Ekyokubiri kino kibeere eri buli muntu yenna. Lwakuba nti ono tumanyi Madubala nti ekyeyo bwe kisaze n'abalala ebyeyo bibasala. Ne batayogera. Kino kisobola okubuula naye ate ekirala tuleme kutwalira nnyo bantu bano bulamu bwe bataliimu. Kati ekirala Madubala yali wano e Uganda n'akaaba mu gumu ebiri ne bagamba agende ku kyeyo. Bamusondedde awo eza paasipooti eza tibulinnya boda gaali olwaleero sibayagala motoka okujja ku kisaawe. President ensonga y'okusondera abaana ssente ng'eyitiridde. Tekigenda kwonoona abalala nga bagamba we nnaagwa mu buzibu nga bansondera. Bakuliyentinga babbeega si bakozi. Omuntu bw'oba olaba nti yeetaaga mulimu lwaki tomuyita n'akulimira envubo? Kitegedde? Naye bannange. Nze sikuliyentinga babbeega nze omumanyi. Era omuntu bwe mukwata ne mugamba nkuwadde emitwalo 5 gaako baana tandikawo omudaala todda wange. Kuwulira. Naye nze kigambo kimu kye ngamba tandika obulamu bwo. Naye omuntu abadde beega wano mu Uganda bali kumusondera agenda asabiriza ne ku bawalabu mubikiririzaamu. Nkuwulira. Tikitooka eno ereme kutufeekingisa bulamu. Zijjukira Madubala nga bamaze okumusondera ssente. Yasaba gaayo omu ate amaze okumusondera ssente amutwaleko ne ku restaurant yali ku mmere y'Abannayuganda. Okitegedde ate ekyo kye nkugamba. Kati olw'okuba yeraba ku TikTok alowooza alina kulya mu woteeri za bbeeyi. Kati eno bw'obulamu bwe babalimbalimba nabo olw'okuba alinamu bulinnya olwo oli ajja kumutwala mu kifo eky'ebbeeyi yeekubye naye ebifaananyi bisimu ebibalanga biki. Ebintu yes bituufu naye tubiwaba babigwanidde. Omuntu waba yeetaaga kuyamba yeetaaga mulimu. Mulemeza mulimbalimba na bulamu. Nawulidde ku live agamba mbu naayagala mukime ku kisaawe n'abannamawulire. N'agendooza gw'omusindise mutabani wo ngende mukime mulabisi alabikireko ku kamera za HK Media. Yakoze ekyedde kyakye ky'amaanyi.
kamera ale namwe muleke kuzizaajanja nyewezo twasana akagwera neera mumulagira amawulire kandi bwe bwatyo obulamu bwe babeeramu ayagala kulawudiye beenawo emadukala nseka yanja naye ngamba nkudde embali ekisooka madubalanze ejja kumusapootinga wa naye saagala kumulimbalimba na bulamu timmotoka ezzaawo tunonye madubala konvo yange eri awo no madubala alinye bodaboda ate ewaabwe kale pulezidenti tukubuuzizzaako kale naye onkubira bw'aba atuuse ng'oli bize kulina owa boda gaali wange awo kitoola ajja kumukuba kale sewe ajja kumwambaza erementi omanye empewo gwentebe roodi mpitirire kale pulezidenti kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai Allah nkwebaza olw'ebbanga lyemmaze nga sikola era nkwebaza okuntuusa ewaka nga ndi mulamu yadde nga ndi ku zero. Ebintu ebyo bye natunda ne ŋŋenda ebweru gwe wabimpa era nkusaba obinyongere kuba ndi ku zero. Ebyaddala ndi ku zero efembayo ndi wano n'akatuuka ku kisaawe Entebbe naye mbuliddwa nankimako antwala ewaka. Mukama Katonda mbadde nkusaba ofuna abazira kisa abanyamba banjije mu mbeera gye ndimu. Ngezaako okulowooza kyendowooza okikola bwe njijukira gye nvudde ne bye mbadde nnina nga bisaanyeewo omutima ne guŋŋamba tokikola. Neebaza bonna abambeereddewo tiimu America na mwenna oba 10 oba 2 nga wabikwata n'obimpa. Nze Madubala ndi mu kamera wano nkwebaza. Mukama nkwebaza olw'ebyo byompadde obulamu n'okuuma maama wange nga nakati akyali mulamu. Mukama nkusaba onfunira abazira kisa abanyamba. Nali ntambuza ngatto nfune edduuka ly'engatto. Nali nvuga booda nfune abazivuga nga zange. Kikole kulwalira siri mwana mubi nkusaba onsaasire. Ekituufu ndi ku zero naawe okusula sirina. Neebaza bonna abambeereddewo tiimu America na mwenna oba 10 oba 2 nga wabikwata n'obimpa. Nze Madubala ndi mu kamera wano nkwebaza. Mukama nkwebaza olw'ebyo byompadde obulamu n'okuuma maama wange nga nakati akyali mulamu. Mukama nkusaba onfunira abazira kisa abanyamba. Nali ntambuza ngatto nfune edduuka ly'engatto. Nali nvuga booda nfune abazivuga nga zange. Kikole kulwalira siri mwana mubi nkusaba onsaasire. Ekituufu ndi ku zero